Butere tukomye wali kuchenda munana katonyeze musanvu era nga tuli mu program ya feno nganzi muwanguzi yeta wanika njagala kugamba ntya nti aba Eden Miracle Center Musumba Joseph Setsaka wamune Sara Setsaka ne Sanyulingi bakwaniriza okubaawo mu lukungano lw'okusumulwa kutandise ennaku z'omwezi nga 21 mpaka kujja kugwa ennaku z'omwezi nga 27 Oktoba 2019 kuva essaawa zijja kuba 3 mpaka essaawa 2 era omutwe gugamba nti baleka abantu bange bagende bampeereze lukungano olwo oyaniriziddwamu nnyo tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe babayita balangira bogeza simbo mpola tulina mukyala Nasuuna Prosi olwaleero mukama gwe yaweera erinnya eryabisoboka tujja kutambula mpola era nga bw'omuwulira ye maama kati bwenabeerewo oyo omwami nga bunatandika okubanga ngamba ebyokubanga ye bakanange nali mbimanyiiko naye nga sisobola ndaba omusajja wa kitiibwa nali mulabanga taata wange yali mukulu ddala yali mukulu kati nga beera nnemerako nengamba naye sigambe mukyala nangamba oligamba mukyala wange ate nja kukola ekizibu eyo tokyabakozi gye bayitamu nga bali ewaka mu maka g'abantu kati nga naye olumba olwo lujja era olumba olwali ntuga okuva mu buto nga lujja ne luntuga ne mu kiro eyo mu buliri nga neebasa naye nga teri alumanya okujjako nze naye nga bwe luntuga nkeera siina maanyi naye omukyalo oyo bambi gwe nali nkolera nga akeera nankolera emirimu yali ansaasira nga omubiri gwange tegumanyi kubonaabona nga nzuukuka aliwo emirimu mitono naye nga lwantuze ne luntuga musajja nannemerako ekiwa kirootanga buloosi oba kyajjanga n'okiraba kati waliwo ojjajja wange gwe gambye yafa eyabulira eyo nga eyabula n'afiira gye tutamanya yajjanga naŋŋamba webaka ekyabugazi otunule waggulu nali simumanyi newe nabuliranga mama wange naŋŋamba yooyo kati bwe yaŋŋamba nga ntunule waggulu natandika okulira abuntu nga budduka mu matu nga buwuuma ng'emmotoka enyingi ate bwe nakomanga okutegeera nemba nga afudde naye nga mmala kubeera nga neegolodde nga afudde bwe nti nga bwe neebaka ne luntuga ekitegeeza nti singa lwantwala tiwali kubonaabona kugolola neruntuga netambulira mu kiseera muwola olumbe naye nga mwattu sikati engeri gye nali simanyi nti kibi n'ebirooto ebibi ennyo gasajja gakugoba ente zigoba ebintu byonna nga biri omwo naye nga nze simanyi mbiwuliridde ano mutundwe nemanya nti kuva dda waaliwo obuzibu bwe natambulirangamu naye nga simanyi omusajja bwe natuuka Christmas neŋŋamba nze okuwagala ono omusajja ngenda wakiina enfumbiro oli omwami gwe nayagalako edda namalanga neŋŋenda mu Christmas nandaba nemubuuzako naye nga nagaana okuddamu okubeera naye nti olubuto neŋŋamba omukyala nemugamba yali agenda kugolola bigeze eno Kampala kuba twali Masaka naŋŋamba ngenda kugolola bigeze ngenda kumalayo weeks 2 neŋŋamba maama olaba badda neesibako wooli n'akomawo mu mutima naye bwona ava weeks 2 tanzite mukyala yagenda ayagala genda kugolola bigeze yali ali asomesa senior 4 biki ebyo kati nga ajja ne Kampala n'agolola ebigeze gundi mutamu ez'okugolola ebigeze ebya senior 4 omukyala tomugambako nti munnange nina ekyantuuseeko nga mutya kuba nalina omusawo yali atujanjaba nga tulwadde nga gwennyumizaamu naŋŋamba togeza nga n'omugamba olituusa ekiseera oveewo kuba omukyala ayinza okukuwalana n'alowooza wamwagala nga nange kiŋŋenderako omukyala akola kye nga mugamba naye mu Christmas ngenda gendako ewaka bwe nnaakomawo naawe ogendewa mugolola ebigezo nga tewali buzibu naye ngaera neebaka bwe nti era nga luddamu luntuga ga buli lunaku nalumanyiira naye nga ekyansinganga okunnuma kwe kutunula waggulu nga terukutuga nga webasse bulungi naye nga omukadde oyo yajja n'ayogera naawe nga mbuulira buli kimu
ayinza okukubulira ebiri mu kyalo nakubulira omuntu agenda okufa nakubulira ekigenda okutuukako nga namanyira nti kale muyambi wange. Oye yajjanga mu kirooto? Yali jjajja wange yafa nga simulabe kuba yandeka mbu ndi wa weeks 2 we yabulira. Yali azaala ani olwo? Taata wange. Ajja mu kirooto nakubulira buli kintu kyonna ekigenda okubaawo. Era muwe ekitiibwa bwajja mpulira emirembe wadde ng'olumbe luntuga. Nkomawo mu kyalo ne baŋŋamba kati nze nali nakoze programu ngenda kufumbirwa dde oli omwami gwe nasooka okubeera naye saabulira nti nvuddeyo aleka nsibe ebintu byange nga mmanyi taata wange ajja Binona. Nenkomawo ne bansiibula ne baŋŋamba oddayo ddi nti lunaku bwe luti kati lwe nali nze ate lwe nali ngenda okufumbirwa. Omwami akitegeera nti ofuluma ennyumba? Taata wange? Taata wange yamanya nzirayo ku mulimu. Ngamba ono gye wali ova yali akutaddeko pistol? Nabaga ngenze kulya Christmas. Nkomawo banninze sadda nagenda ku bufumbo. Obufumbo mbubeereddemu ennaku eziwa naye ng'era olumbe luntuga. Ebirooto byeyongera jjukira neefumbiza emizimu giba gitabukira ddala. Olumbe lutandika okuntuga ebirooto bitabuka. Embeera etabuka omusajja abula wadde 10 tutandika okubonaabona. Omwami ono gwe wafumbirwa akitegeera nti oliko ekintu ekyo? Nali sinnakimugamba. Natuuka ekiseera n'ekimugamba kubanga yazuuka nga nasanga nsa nnyo omukka. Ninga omuntu ava okudduka. Nambuuza n'ekiki. Mugamba nnyina ekintu ekijja nekintuga. Nga tukole tutya. Kisooka n'okalambala bulungi? Neweegolola bulungi naye akuliraanye tamanya. Nze namanya aganzekka. Teweenyeenya naye okuba n'enduulu n'oyita abantu okukuyamba omwoyo guyita naye nga gwe tosobola kuyikooka kamwa tekafulumya eddoboozi. Lumbe ne lumbonyaabonya nembeera mu bufumbo obwebuti obwebulimba paka era nga naye ogwo omuzimu gujja ne gundoosa ebirooto. Niwaaba afunye kawala naguŋŋamba ng'awo ate ntabuka ng'awo tulwana. Kye gwaggambanga era wakigenderangako nnyo? Ate era nga kituufu. Ng'era bw'omukwata obulungi n'omugamba olira amazima ng'akugamba naye olayika oliko omusambu ogukubuulira ebintu kituufu. Omuzimu gulina gwe gwamukyuzaayo n'ogwamuddiiro? Yafuna omuwala olutondooza lwalinga lwa wamwezi ne gujja ne guntuga ne gumbuulira nti afunye omukyala. Olwo nzadde n'abaana balenzi 2 naye gwafunye alina olubuto lwa mwana muwala. Gwasookanga kutuga ne gukubuulira ebyama? Gwasookanga kumbuulira ne tuteesa bulungi nagwo? Kati ate ekyantuga nga saakimanyanga naye nze nsubirira kyajjiranga mu ye ogw'omuzimu. Kati bwe nabeera neyambuulira byonna ne tutabuka ne nnoba. Nanooba kuba nalinze ekizibu kyange kuŋŋamba nti omusajja wange alina omukazi. Ate ekyokuŋŋamba nti agenda kuzaala muwala nga nnyina balenzi. Nawulira nga nfudde. Bujja buddamu oggolokoko obweri? Anzira ku kyalo. Olwo ng'ofumbiddwa emyaka emeka? Emyaka onaza nalinga mu myaka 17 16. Nina abaana 2 nabazaala kumuukumu. Tuuse ewaka ntudde. Ntandise okuba nga mu bantu baŋŋamba naye lwaki ogendako ku musawo onaakomawa? Onaabeera ozunga? Otuule mu maka ago omukyalo mumukyayise. Ngamba ate nno so. Olwo omuzimu gwali gwampa emmindi gwaŋŋamba ngule emmindi mbeere nga nfuuwa emmindi nsobole okubeera obulungi. Naye nga bwe guntuga bangi nywedde. Kati nga solution gye nteekawo nga ŋŋamba omwami wange nti waŋŋamba naye omukago emmindi nga mungi nga tumanyi nti jjajja ŋŋamba nnyo emmindi ate antuga. Emmindi olwo gwakubulya ne gy'ogijja gy'olina okunywa? Nagula buguzi nze namanya emmindi nattaaba. Ambeera n'emmindi mu kibbo bwe ngendako ne kubasawo okwekyo ekintu ekintuga. Nejjukira bakwongera birala. Tandika otambule tulabe
otandika okwetambulirako nga okuze weebuuzeeko ki ekikuliko? Nga baŋŋamba ndiko ogwo omuzimu gwa jjajja wange yali musawo wana balaguzi abatalina masabo naye ng'akubuulira ekiriwo ng'atudde butuuzi bw'ati. Abalangi balangi ate balala naye waliwo abalagula nga talina kyakozeseza naye ng'alinga akirooto obuloosi nga waliwo abantu agaa nti nabbi oba nabbi nga kimujjira bw'atyo bwe yali nga baŋŋamba ne mama wange yaŋŋamba nti bwe yali kati nga bw'ajja akubuulira ky'oba okola osobole okufuna emirembe. Oba ogenda okwebaka n'agamba toweebaka nga tonaabye ekkadagala n'okanoonya n'okanaaba naye ng'olumbe luntuga. Sooka otunnyonnyola ebintu bino abantu abasinga obagamba nti eddagala egganda sibbi kunoga bintu biki ebyo naye kisinziira ani akuli ku mutwe era ani adirectinze. Bw'abanga muntu mufu yakugolokosa ekiro n'akuloosa nti genda okole kino na kino na kino emabega waakyo wabeerayo amaanyi amalala olwo gwe yakugambanga kukola otya buddagala obujjengawa. Kati nze olunaku eddagala lyenzijukira obulungi lye yaŋŋamba twali tukyankalanyeemu n'aŋŋamba ekiro tugenda onoge kannamirembe onaabeko ofuna emirembe. Nali sibiriiko nnyo kati nali ntambula bwe nti ngenda mu katale okugula emmere wempitira nga kinnamirembe ekyo kyabala nga kiri mu kumwala kumpi n'empulira omutima nga guŋŋuma tebagambye namirembe tomulaba neŋŋamba madde muyiseeko nkinoga nali simanyi ddagala kuba mama waffe tabimanyi tata waffe tamanyi bya ddagala nti bagendangako basawo naye nga tebamanyi binoga bo nga bo naye nze nentandika okuyiga obwo namirembe yoono simanya biki nenkinoga neŋŋenda nenkinaaba nga mpuliriza nnyo eddoboozi lye. Eddoboozi eyo lyantambulirako nnyo naye ng'olumbe bwe luntuga n'okunnemesa amaka ng'ogwo omuzimu ogwo omuzimu nga bwe gugenda gunjogererako oba ndiwa nga guntuga ne gumbuulira ekyokukola. Kati obufumbo bulemye nzize ewaka ntudde omusajja ajja neegayirira nzireyo naye ng'era olumbe luntuga jjukira wadde guŋŋamba nti kola bwoti naye terunvuddeeko. Nyina emmindi yange nali ngezeko ne ku musawo bali baŋŋambye nti neetambula nsobola okutereera mu maka. Nyina ekibbo kijjudde eddagala ate nsula mu ddiiro nanobi nyina n'abaana n'emmindi yange. Ogikeera gifuuwa kiro? Nali siina budde kuba nali sibimanyi nnyo nga ŋŋendera ku lwakuba omuzimu gwaŋŋamba ng'ate nswala ng'ate tata wange tabikkiriza. Namugamba nga nemugamba naye jjajjajja naŋŋamba kino lwaki tonnyambako naŋŋamba yeesombere gw'omanyi kuba nze yazaala nze lwaki tanoonya nze. Namugamba omanyi gwe tonjagaliza nze nja byekolera. Otandise okufuna omutima ogwo nga ndi mugumu kuba gwannyambala nga gusobola okunnyambako embeera nga nsobola okwekolera buli kyaŋŋamba nga nkyegulira oba genda ku musawo olwo nga nkyali mu bufumbo nga ŋŋamba gula endiga n'embuzi eri waagundi mu maka bwe gati oterere mu bufumbo gujja ekiro naye ng'era gusooka kunnyumiza ne guntuga nga ngende nga bagenda omwami we yagenda okuginoonyera yagisangayo nga bwe yagiŋŋamba nti eyina akaana endiga n'embuzi weeri era mu maka ge yandagiriramu. Tata omwami wange bwe yagenda era gye yasangayo nga byonna gyebiri n'agigula ne tubitwala ewaka tufune emirembe. Obufumbo bwatawankananga butya mu mbeera eyo? Obufumbo bwali bukambwe na kulwana kuganga gwannyambaza obukambwe nga ne bwoba weetenda maanyi n'onkuba nga tonsobola nga twekuba ppaka. Mu kifaananyi kyofaanana mu kyanjawulo nnyo naye nga gwe tolina kyotya? Nga sina kyentya ng'era obukambwe bwe nnyina era ndowooza n'omwami kati nnyinayo natuuka ne ntuuka mugamba nti nsonyiwa nsonyiwe byonna ebyatuukawo ndowooza yatya n'agamba oba ntabuse omutwe kuba tansuubira kuba mukkakkamu. Omuzimu ogwo gwali gwannyambala. Bw'osunguwala wakolanga kyolwo nga gukwambadde? Nga nzukka ne nkuvuma eyo omusumba Tom byagaana oyira omusajja amazina omugazukka nkuvume nga nze sikuyira naye ng'ojja zuukuka bamba nja kuvuma
buli linkusindika wakiri ogwe wansi oba nze nsule wansi nga nnoonya lutalo tulwane. Amaanyi ogalina agalwana. Wanyambalanga nga nnyina amaanyi nga tosobola kunkuba n'onsobola. Yankubako ne ku jjinja lya minzaani n'enzimbako eddakiika nga 5 ne wasirika ne wawona. Naye kyannasuubira nti nali nalabako ekirooto nga ndowooza gwali musamba nga baagunfumbiza bali ali ddogo. Kati omusambo ogwo nga tegunzikiriza ndowooza kubeera na musajja n'omu nga gunnyambala n'embeera mukambwe nnyo ne gunnyambako ate nga ngasseeko n'ogwo omuzimu. Nenzira ewaka nentuula, sajja najja okunneegayirira nzireyo nga bye ebirooto bikyajja n'emizimu gijja n'emisambo egyo nga gijja ne ginkozesa mu kirooto nga nze simanyi. Ngenda mu maaso kati nagenda ew'omukyalo omukulu munyumizeemu embeera ku kyalo. Naŋŋamba mwana wange lwaki todda eri Yesu? Mukyala yali mukatoliki nga nze simanyi nti yalokoka. Neŋŋaana banna abalokole baagala okuweza abantu mu kkanisa kubanza oyo omwami wange yali musiraamu. Ate ndowooza kakyaki kabala ngeri gye balaba nga ka mu kyalo baagala baweza abaki abantu. Olwo nali nawulyako ku njiri abavuka baali batambula nga bagibuulira ne mbaga musooke mugule empale ezibayuliseeko mutubuulira enjiri. Ne bawera babiri abambuulira ku kigambo kya Yesu. Obadala. Ng'ate mu bufumbo nali ndaba nga ndi bulungi. Emizimu sigimanyi nti gye girinze ndaba bantu muntu annyambako. Omukyala n'aŋŋamba dda eri Yesu. Nali mugamba ngenda kwetuga nga nkooye. Ngawulira okooye. Nga nkooye kati ngeri gye yafa nga afiiriddeyo ku makubo. Ndowooza nange yali ayagala nyambala ekyo eky'okuzunga mpaka we ndifiira nga bakwetuga. Kati nga nkooye ngenze ku basawo. Omusajja ajjukira okoolo lwennina omukyala lwazaala. Okuyambako nako omuyombesa tekwali kyakola. Nga takkiriza nti nve ewuwe nga yanjagala nga bwe kisoboka. Naye ng'ate omuzimu gwo gumpa amagezi era n'amaanyi. Banne nga nafuuka mukambwe nga nakoowa. Anjagala nfe neetuge nve mu nsi asigaye ne mukyala we enve mu bimbonyaabonya. Nywedde mmindi olumbe luntuga. Gw'omuzimu nali siwulabanga kibi naye nga ndaba ng'ogwo nnyamba naye nga nagwo weeguli. Abamu n'okwenyumiriza weenyumiriza. N'ogamba nze jjajja ajja n'ambuulira ekyokkola. Ate kyolabirako ddala naye nga tomanyi nti akuyingiza kufa. Ndeetera kufa. Kati nali ntuuse ku ssawa y'okwetta. Omukyalo we bwe nagendayo bambi n'aŋŋamba dda eri Yesu. Yesu yagaba obulamu obutaggwa agenda kuwummuza. Yali mukwano gwaffe mu famire ewaffe ng'alinga mama waffe saamuddamu. Namperekera n'ankomya. Nengenda ewaka. Nengenda nga nnyiize neŋŋakale ne gw'obuuza kubuulira birala. Ate ne ku basawo nagenze era sifunye ebuyambi. Wali osuubira kugamba kikwongera mu kadagala? Ndowooza. Kati so yalokoka nze simanyi. Tuuse ewaka. Jjukira tukuma buttadooba. Tukumye kattadooba kaffe tulidde ekyeggulo twebase. N'omwami? Nanoba ndi waka. Wakomerawo ddala ewaka. Olwo azadde nziruseeyo mpulidde nti yazadde gumbuulidde. Kati neebaka era omuzimu ne guntuga. Tegwantugako olwo. Nali nnaakateekawo bwe nti omutwe. Omuntu n'ayimirira ku kibegabega. N'aŋŋamba lokoka. Nenzuukuka jjuka namanyiira mizimu. Nga leero nga gujjiddemu ango ndala. Leero tegumbuulidde mu kirooto guyimiridde ku kibegabega. Neŋŋamba engeri omukazi oli gye yaŋŋambye okulokoka. Kyeka alina byansindikidde. Ne nkuma ettaala ne nnoonya omuntu yambula. Nenziramu ne neebaka ne ngizikiza n'adda ku kibegabega ekiralokoka. Neŋŋamba ki ekiguddewo. Empulira obukambwe obw'amaanyi ekyannyambala neŋŋamba baganda bange muyitewo mumperekere. Kolo terwantuga. Ngende saababuulira kulokoka kuba nali saagala kyatula mukamu. Akato kaali kalokole. Kaalokokera ku ssomero ko kaali kali ku ssomero ebiseera ebyo. Ne kaŋŋamba tugende baaba. Ne bamperekera ssaawa 3 jjukira ssaawa 3 mu kyalo buba kiro. Onoonya kyaki? Noonya kyaki naye sibabuulira kuba nswala.
annali mukyala yebikkirira. Olwo walowooza era omuzimu gwe gugambye onoonye ekkanisa? Nga n'amaanyi gaali malala nnyo. Ogawula otya? Ono yadda ku kibegabega. Ate guli omuzimu gwannyambalanga bwambazi ne gubanga ogunzise ne gwogera nange nga ninga ali mu kirooto. Naye kino nali mpulira niye omuntu yayimirira kuno ku kibegabega emirundi 2 n'angalokoka. Tunagenda n'obukamba bamperekera bantya kuba nali nayambala obukamba nga newaka bantya. Bamperekera nga bambuuza kati tulaga wasibaddamu mugamwe mungoberere. Ko omulenzi ye yatisimulokole nagasima nawe ogenda kusiru wala ndaba okwata kkubo ly'abasiru. Nemugamba ddamu okyogere n'asirika. Akatone kasanyuka baba ogenda kulokoka ne kakuba engalo. Ne kaga ate nawe sirika. Bonna babatuuza obateeka ku bunkenke. Nali nayambala obukamba ate nga neetamwa ensi nga nze njagala kufa nkooye. Netugenda ew'omusumba, musumba taliyo bali ku kyoto. Kye nali sitamanyi lwali lwakusatu. Ne kagaba kuyagala kulokoka nedda babeera ku kyaki. Ja tugende ku kkanisa ne mugato mpogganira. Nankulembera. Jukira saagala bamanyi nti ngenda kulokoka. Tutuuse mu kkanisa. Kiro sawa 0 zigenda mu 4. Bandabye mukomusiraamu ffenna twali bakukyalo. Bakubye enduulu omuwala wo kukyala abadde kikimingiza mu kkanisa balogolo bamanyi. Yali overnight. Baali balina ekyobukoba okwegayirira. Bakumika ttadooba bali mu kwegayirira abantu balimu nga 5 byokyala edda. Banyaniriza bantaddawo ntudde. Musumba mbuuziza kiki ekikuleese. Banali simubuuza. Gumanye abasumba b'omukyalo baavu. Yakatandika obusumba kakanisa kattaka. Kasimubuuza ate nga n'obulokole sibitegeera. Naye nga mwe muli amaanyi omwo. Nga nze simanyi. Amazima. Nga ntuuka. Era Mukama alina ekisa musumba. Alina ekisa wakati malala. Kuba olwo nali nnyina okufa. Nali maze okufa nga nkooye njagala nette naye nga sinze waliwo ekyali kinnyambadde. Oyo ngeri gye yafa ng'azunga. Nange yali ayagala mmalirize. Ntuuse waka, ntuuse w'omusumba bambuuziza ebibuuzo. Nangamba okukkiriza Yesu kiki ekikuwagazza Yesu. Yesu w'omwagala olina okukkiriza na mutima n'oyatula naki nakamwako. Kituufu okkiriza. Mugamba nze njagala kulokoka. Amina. Haleluya. Nangamba oli siriyasi bali abakyani bakuba enduulu nengamba naate batabuse. Tuba tulabanga Yesu omwoyo gumu bwe gulokoka bamalayika bakulembaga. Nanteekako emikono. Naye yali asaba. Nali najjula ennaku nga najjula ensi yonna nga nze neetikka ensi yonna mpulira eri ku kibegabega. Naye bwe yasabanga nayiwa ndowooza ekidomola ky'amaziga. Naye sinze yali akaaba. Amina. Guli omuzimu gwali gugenda. Nangamba amaziga gano agagenda gakomye. Ekikubaddeko kyekiri mu kugenda. Kyekikaaba. Nengamba bannange bwe yamala bw'atyo okunjatuza emikono ne gigwa wansi nengamba musumba ngampewuse ki mbadde nsitudde. Sikyawulira kuzitowa. Kikyenzijjeeko nangamba ovuddeko emigugu. Yesu akutikudde badde bigikubonyaabonya. Haleluya. Kyawandiikibwa kituukirira mu jjejjendi abakooye. Abazitoweredde. Yesu anaabawummuza. Bannange nengamba ye bino byagabikola. Saakitwalanga nsonga nze nesigala kati bwe natuuka nafuna amaanyi simanyi gye gaava. Ne gangamba nkasuke ebiri ebibbo n'emmindi. Tewabagamba nti ninayo obubbo bwange. Nze sinze yeereeta. Kubanga oli engalokoka yeyampa amaanyi. N'ebintu gye nabikasuka saddamu kkebera era simanyi oba byalagawa. Ntandika obulokozi okutuusa leero. N'okutuusa leero naye ng'olumbe lusigala luntuga. Lote lwanvaako. Naye ng'emirembe egisooka wagifuna mu Yesu. Nempulira emirembe kye nali mpulira nga njagala kwetta nga nakoowa. Ntandika okuba nga sikyali mukoowu. Olwo namala nenzira mu bufumbo era ne luntuga. Eruntuga nembeera omwami alombe luntuga. Olwo kitandise kiraba sikimaze ne kindeetera ekyobwenzi.
sobole okudduka obulungi nfe bwentyo nali simanyi bwenzi. Omuvuka gwe kyanditira yali yannesibako edda neŋŋana nga nkyali muwala kolo nekimukomyawo. Ate enguzi mumaka g'omwami anti olwo tekyagala otuule wamu nkimanyidde wano nti gwali mwoyo. Njawulo saagala kunenya kulokoka kulala n'okukyuka ate n'okusumululwa olokose naye ebikyakugoba byo bikyaliwo. Kano gyaffe abalungi tugenda kuba nga tukoma mu dakiika ntono nnyo tovaako naye olutandise n'olugendo olwo olw'okulaba obuwanguzi bwa mukyala Prosi. Katukoma mu dakiika ntono gendeko mu bulango bw'abakama baffe. Okugiriza 98 katonnyeza 7 emmere y'omwoyo gwo.